Ronald Mayinja. Yes. Takyayina wasobola na kugenda. Cause Ronald Mayinja ni waba ayogera ekintu ekyamagezi. Era ne tubeera wano. Nga tuliwo abantu 10. Nga waliwo n'omulalu nga waliwo abatugamba twogereko gye tuli. Ne bagamba kati mwe mwogera mutya fenna ne tuwanika emikono. Ne Ronald Mayinja n'awanika. Ne wagumuteeka mu maaso tebamulonda. Ate simuwamu omulalu n'ayogera. N'ababuulira embeera ya kasasiro. Omanyi nga ssaawa zino omulalu asinga Ronald Mayinja entegeera kyokka nga in actual sense Ronald Mayinja ategeera nnyo n'okusinga abantu bonna. Nti we tuba tuli ku gathering omulalu aweebwa n'olukiiko lw'ekika ne we babeera batuddeawo nga abalalu 3. Manya abalalu 2 Ronald Mayinja omu abatuddemu. Bonna ne bawanika omukono. Bawa abalalu bali. Katusooke oli omulalu tulabe kyatugamba. Na kati ate gwaddako. Ronald Mayinja ndowooza bali bakwogeredde tugende n'ebyo. Ronald Mayinja atuuse n'okuwaŋŋanguka nga tebamunoonya lwa byabufuzi. Tayina gwe yatta naye n'awaŋŋanguka olw'obusungu bw'abantu n'okulimbalimba n'obutabeera ku nsonga. Nti tulabye abantu n'akuwa emmotoka n'akugamba nkuwadde Range Rover yange eyo naye n'enkulaba ng'oyogera simanyi Bobi Wine nja kujja nkutomere. Asobola n'okuba ne beeyatta kubanga buli lw'otunda abantu abo abangi b'otunze kwe kwasinziirako abantu abangi abafiira mu kampeyini. Amaanyi ago gava mu maloboozi ago agaga nti state byekola byebyo. Kati Mayinja sijja kuwakanya nti talina kibi kye yakola abantu be baviiriddeko okufa gye bali. Ate kati wootunuulira Mayinja mumanyi bino ebintu we tuba tubyogerako tusooka ne tu backtracinga. Mayinja yajja ng'ayimba bintu biruma bantu. Yes. Africa. Uganda tugitunda. Ani ayina ensi kuba tugitunda. By the way, omuntu atandika n'okusobya nerabira ne bye yayogera. Kozi Mayinja tutandise n'omwerabira. Bwasobya nnyo mwerabira ne byayimba. N'ebirungi kati kankubuulire osobola okukola legacy. N'okola ekibi kimu ne kitta legacy. Naye osobola okukola ekibi nga legacy wagikuuma dda ne biri eri byonna ebirungi. Kati Mayinja yali yakola legacy nga Mayinja tugamba n'agamba mu makooti teri ddagala mu malwaliro enguudo kwegamba nga Mayinja level gy'aliko Mayinja yatuuka ekiseera ng'asobola n'okwesimbawo ku bwa pulezidenti olw'ebigambo by'ayogera. Yes, n'ennyimba ze yali ayimba message. Naye Mayinja ssaawa zino ne we buba buvayisi bwa kyalo kale bano abakuuma ekyalo babayita baani ne we buba bwa defense bwa kyalo. Mayinja tomusizza nnyo. Osobola muwaawo obwa defense. Catherine Kusaasira. Natunuulidde Kasali nga president amu n'engamba bannange abakulembeze abo batya byannabitone. Naye Catherine Kusaasira omuntu gwe twali tumanyi nti oyina amagezi. Ne bamugoba Kusaasira ne bakugoba waako kazindaalo. Bakukugoba ku kazindaalo. Notabaako cause buli we bampa okwogera. Wamala wenkuwa omulimu. Nojja n'oyogerera mu lujjudde lw'abantu nti taata waŋŋamba nze presidential advisor naye wampa bitiibwa nkunoonyeze mu maaso g'abantu. Gwe twandisubidde articulating ensonga eziruma abantu enkulu president nakugamba nti president n'akuwa dakiika 3 oli mu maaso ga president n'ogamba sikyakulaba ng'ate nkulaba. Awuyogera ebiruma obadde olina kyogamba. Kale ku bantu nga Kusaasa abantu abamu lwakuba oba tobagoberedde naye eri abantu abatali bright nti Kusaasira ekyo oba tokyewuunya kuva mu ye. Baddanga ate bagenda ne babalonda kyeri kye nagamba nti bandi batutte nga mu UMI Uganda Management Institute ne babasomesa olina kukola bwoti leadership skills bye tukuwadde okukulembera abantu. Ekyo kyeyakoze kisuubirwa.
Mayinja wadde takyalina wayogerera nga takola mawulire era nga event gy'ayinza okukola nti yafunye buzibu yalwadde yafudde so nga yali musajja muyimbi mulungi nnyo era state eno mu bintu ne bweriba egenze ebintu ebibi byezzeekola ekyamayinja tujja gikiteekako ekyamayinja erina abantu ba art begenze n'abagagga abantu abadde bakola obusobozi bwabwe nga basembuule bafa nga banaku be bamayinja be bassebatta muzeeyi ssebatta bw'oba omwegendereza teyayavuwala nti kuba yalya ssente mbeera ezo gwe tumanyi nti sirina ssuubi nti anaddamu okuloka paka kufa ekyaliyo omukisa kuba omuntu agwa n'ayimuka mu kimayinja akyalinayo omukisa omukisa gw'amayinja sigulaba kubanga mayinja lyandibadde eddoboozi kusitula ddoboozi ly'abantu ate kati ye agenda n'alowooza nti alumya abantu bano abaali bamuwagira ne bamukyawa so nga tosobola kuvuganya bawagizi bo so singa yali agenze mu rehabilitation n'atandika okudda ng'abannyonnyola kuba yakigezaako n'akibala bubi ne kigaana Mayinja buli ddiiru gye baamuwa ebisinga baamulimba kubanga ekyokuba nti yagenda mu gavumenti ate tekyandimusaanyizzaawo nga bw'ali agenza okufuluma kuno nga ne ssente zaamukeewa olugendo lutandikira wali we baayagala okweyambisa eddoboozi lye lizikiza amaloboozi g'abantu amangi omuntu eyayimbanga ebintu ebikwata ku bulamu bw'abantu ba bulijjo n'atuuka nga akuutira mukulembeze kadingidi ekitali kikyamu nti osobola okuba negwe owagira naye ate si kujja otegeerere bantu bali abangi abakuwagira omanya nti kati nina kkoma wano ekikulu abantu bangi kiba kirungi nnyo okumanya ddi oyogerera wa na kiki ky'oyogera ky'ocommunicating eri abantu kati obulumi bw'abantu abangi abo kwe kwava okuddirira kw'amayinja nti nga toyinza kumutimba wantu wonna kitegeeza omulimu gwe gwa kuyimba guba gusaanyiziddwawo kati awo olugendo we lwatandikira ne bajja nga bamulimba nayagala okupaapaala aveemu yatuukako n'okuddayo ku nuupu eri ku kitebe n'atuuka nga abawagizi tebamwesiga bulungi awo yatugambira nti yali ayagala atuukire ddala ku mpologoma eri alabe oli kiki babize bamuwaana yali argumenti ye n'amusemberera afunye akakoofiira nekagaana n'okumutuuka bantu boogera bingi naye ebyo byonna time tells nti buli lwowa ekintu obudde oteekawo maaso n'olaba nkyemayi decision zonna okusalawo kwe konna kwe yakola kati bwakulaba kubanga strugglinze emabegako naggamba nti ennyumba ye yagipangisa nga naye asulamu kino kye boogera kati nti yapangisizza kibaddewo abadde nga Mutebi banga kimwaka kyo bakitutte banga kinga ennyumba eriwene y'oku gaba linda okayiza kati ninyo ennyumba ey'eggaba ku Gaba Road Buziga yes kati nga yagipangisa naye ng'abeeramu ng'ayitamu n'ayambuka gy'asula naye ng'ebbali n'ebbali bapangisa ate n'okukola ekyo yali yagenda n'akomawo bukomi kuno omukyala ye n'aba ng'embeera temusobozesa kubeera kuno lwe twasembayo okwogera naawe nakyogerako wano kati ebyo byonna tebyali baddewo omuntu sita tutunuulidde abantu ba sita bangi Bolivar Ngoma babadde mu businga Gabon nga busi butono naye nga teyegomba ategenda mbu mpangaalire Germany agendayo kusanyuka nadda yes Balake Dube babadde mu South Africa nsi zaabwe kitegeeza ekintu kyonna okgenda ku buwaŋŋangu soba ogenda ku mawanga si kya mirembe ku muntu ali ku levo y'amayinja so Mayinja yali yagenda dda yali yagenda n'alemwa n'akomawo kuno yali yagenda mu nsi ki Mayinja yali yagenda era Bungereza awo wennyini ne wabawo pulaani ey'okumufunira Canada ndowooza n'aba nga obutuuze bwasobola oba obutuulo abufunye Bungereza kati embeera bwegenze ng'etabuka omulaba alabikira mu mikolo gya kuziika ng'egyo talina waayimba
Mayinja atuuse Kampala nga talina wasobola kuyimba ge mazima. Nenyongera okujjukiza nti gwe eyeetaaga of course abagenda okusiigira langi mu ggwanga Uganda ali mu kibuga Kampala ali eweerwa eggwanga naye nga business zo zikolera mu ggwanga Uganda osobola okwekwata banafe aba Ebenezer Painters basanga mu kibuga Kampala era basobola okubeera nga basiiga ekizimbe ky'olangi okwetoola eggwanga Uganda wonna. Ojja kubeera ng'owuliziganya n'omukulu Lule Joseph ku namba z'essimu ezo okubeera nga mukwatagana bulungi nnyo asiiga ekizimbe kyo langi egenda okusikiriza buli muntu ekuweesa ekitiibwa ekizimbe kikuweesa ekitiibwa olwa appearance saako n'okuwa look oba face ekizimbe kye kigenda okuteeka bizinensi yo ku mutindo ogw'ensi yonna beba Ebenezer Painters. Brand Pro Property Services Uganda Limited omukulu Ivan yantegeezezza nti mwabali e Dubai yes estate sales zolaba butereevu nnyo ziri available osobola okubeera nga naawe alinamu ku ssente oba ng'oyagala lyeso genda maaso okukolera emirimu gyo eweeru eggwanga naye mu Dubai n'ensi endala nga UK, USA saako ne India sofa osobola okubeera nga ofuna ennyumba yes saako n'ebintu ebigwa mu kkowe erya real estate mu ggwanga Uganda osobola ofuna ploti oba ettaka wonaakolera emirimu gyo business oba okulima oba okulunda n'ebirala byonna era ojja kubeera ng'obeekwata Brand Property Services Uganda Limited na buli kimu ekyekuusa ku nsonga ez'ettaka ojja kubeera nga obeekwata weetaaga musaveya weetaaga ki buli kalonda yenna agwa mu kowe erya real estate ojja kubeera nga beekwata Brand Property Services Uganda Limited. Second Chance for Busoga ye charity drive gye tukola ne muganda wange Isaac 1K era nga twagenda ebugwe ne tukola pilot study bye twasangayo byatwewunyisa nga mbizambira mu programs zitali zimu so twetaaga okubeera nga tuyamba tuzza essuubi oba tukomyawo essuubi saako n'okusaba Mukama Katonda okuwa omukisa ogwokubiri eri Busoga region. Busoga region zezimu ku region zeziri impoverished oba ezisingamu obwavu behind Karamoja era tukkiriza nti tusobola okukwataganira awamu okulaba nga tuzza essuubi naye tugenda kukozesa sekita y'ebyenjigiriza era taamu egenda ebulako nnaku ntono nnyo okubeera nga eddamu naye twagala okubeera nga abaana abawala tubatwalira sanitary pads n'abalala bonna tetwagala kusosola nti ate train oba teach a girl child no twagala tubeere n'omugigi nga gwonna guli equally educated. So we are donating scholastic materials, sanitary pads ne learning materials nga bwe tuze tubategeeza so tubeera nga otutuukira ku namba zaffe ez'essimu mwebale already donations that to receiving bannange thank you so much era tamwe nagenda okutambulako ennaku 2-3 nga tuli bugweri tugaba ebintu ebyo bye mutuwadde era tubebaliza ddala okubeera nga mutulegaseko mu campaign eno. Isaac mutere babali ku Uganda Eyenkya Isaac 1Ks naye Alozie Smart of Media banange tubaniriza mu bale tugoberera eno nno gugenda kubateeka yakosa naffe kati tubeere bagezi tugenda tutandikirawo nina Isaac 1Ks ako ne Mutebi the Moving Dictionary musajja amansa Bwiino abamugwera ku mukuto gwa Facebook loza articles ze muziraba musajja reporting nnyo about art and culture naye nga ali versatile bya mizannyo bya bufuzi bya njigiza na biki ne mutegedde nnyo mu art and culture yegundi yemwe y'abaganda bange Gabriel Bule yes wa Daily Monitor kiki twagala okwogerako olwa twagala okusimba amakanda ku sectors ebbiri ezibadde zikyasigaddewo ng'essuubi eri bannayuganda omuli art industry saako n'amawulire gavumenti ezisinga teziwa nnyo mwaganya tezaagala sectors kwetengerera gavumenti ez'abannakyemalira so okusinga ddala Yoweri Kaguta Museveni bwe yajja mu 1986 ndowooza ebintu tutambula 96 wonna ng'akalembeekereza weekali ng'oyinza okugamba yeessuubi fundamental change yassuubiza ddala kituufu omusajja azze nayo wabula art industry akandibadde nga akaguwa oba the hope on the thread ng'essuubi lisigadde kaguwa lyokka babadde bannamawulire ne bana abayiiya nti omuyimbi obusuubira ajja kuyimba ku embeera embi ebinyigiza bannayuganda enguzi obulyake eggwanga nga bwe litambula ne bannamawulire ne sectors endala bino byanjigiriza bya mizannyo bya bulamu bya kwerinda tewali sector yetengeredde ennamu nepotism saako n'okutambulira ku ntoli z'omukulembeze bye biriwo so kakati emyaka ndoza
kyeyolese nnyo okuviira ddala 2018 oba after the emergence of Robert Kyagulanyi Ssentamu ku scene ne kyeyongera okulaga nti ddala kituufu art industry government yeetaaga egijjewo abasinga we mwakirabira naye ng'emabegako yonna agenda ey'okwonoona n'okudibaga buli sekita yali yatandika dda. Kaakati baganda betu bengenda okubeera nabo Isaac Wankezi ne Mutebi tukube ttooki mu bayimbi bano oba art industry ey'akasembayo babadde baakasembayo abakyalwanye nnyo batono nnyo okubyejjako ne Ronald Mayinja, Catherine Kusaasira, kaakati oyinza n'okwebuuza oba these are art and creative people. Yeah, not really. Oyinza okukyewuunya. So, kaakati ey'akasembayo alina ku kyeyo ali mu kunoonya bubuddamu. Yes, Ronald Mayinja, omusajja Eishama Wamala gwe yali asuubira nti ayinza okumuddira mu bigere olwa creativity, innovation n'eddoboozi. Naye njaga tudinge deep mu nsonga eno ebyobufuzi impact gye birese ku art industry n'eggwanga lyonna. Isaac, ogamba otya yossebo? Gende akantu kano gye kankwati yagundi abeere kiriya nnyo. Bakwate. Ndi bulungi. Naye obulungi tetutera bulabira ku mbuuza. Era omuntu wamugambanga nti oli otya nakugamba ndi bulungi. Olumaliriza omugambe nti bizibu ki by'oyina. Omuntu amaze okugamba nti ndi bulungi kati dda ku bizibu. Bizibu ki by'olina mu ggwanga? Ajja bikunyumiza bingi. Ekisookera ddala neebaza comments abantu ze batuwa ku YouTube ya Uganda Eyenkya. Naye mulimu comment gye ngenda omuntu ono yanumiza nnyo omutwe ne ngamba sijja kuvaawo nga simwogeddeeko. Bamuyita M7. M7 n'erinnya lye teritegeerekeka bulungi. Abo abatassaako manya awo yogera naye nga kyenamalirako nabo obudde abo. Kamuleke nja kuba muwadde platform. Atayagala kwasanguza linnya. Kati ekintu ky'oyogeddeko nsonga nkulu nnyo. Bizibu ki by'olina ongambye ebizibu? Ebizibu bye nnina byo natambuddeko ko twabadde waliwo gye twagenza okuyimba eyo nga ntutte omuyimbi wange okuyimba. Naye nasanzeeye oluguudo. Twali twogera ku Salaama. Allahu Akbar. Nasanzeeyo oluguudo ng'enzizi wezimu kubanga zishaaka ng'ate zino si za shaaka n'emmeeri zibeeramu. Bannaayo oluguudo nga lubi. Weeyo gye mwabadde. Okumanya byakutawudde tojjukira nayo. Sijjukira we twabadde. Naye emmotoka ezirina otambulirayo banditaddeyo tractor kubanga ze zirina emipiira eminene. Ate ne tractor ezirina sakamuzooba ez'amaanyi. Bagita shekabuzoba. Mu Luzungu, mu Luganda baziyita sakamuzooba. Mu Luzungu zibeera shock absorber. So wentandikirawo ku nsonga y'abayimbi, munnange twali tumanyi nti abayimbi si twali tumanyi naye kiyina kubeera abayimbi yemmira ya society. Nkuwadde kulamusa ku bantu otandikiddewo. Maze akasoka pe Mutebi. Mbadde sikiriza Mutebi kweyagira. Omusajja adda atandikiddewo. Ate naye ng'asirise abadde ogenda kutulamusa nga tumaliriza. Ensonga ekwokya Mutebi. Sooka ombulize kuba tulaba tutandikire ku mwami Mayinja. Isaac abadde yatandise dda njamu atandike naye tutandike ne Bwiino wa Mayinja kuba gwe tukumanyi omansa Bwiino omansa booti. Sooka namusize kuba tulaba ssebo. Tulamusizza wenna atulaba. Yeebale gy'otussaako engalo n'okutugobereranga obutassamukka. Yes. Y'omukulu Ssekanyumiza ba Mutebi the Moving Dictionary. Isaac kantandike obadde otandikidde. Yes. Nange mbadde ekyakugamba ki abayimbi balina kubeera mira ya society. Edda ennyo nga Uganda ekyali ku mulamwa gwe twali tugamba nti Uganda etambulira ku mulamwa gwe twali tumanyi nga buli kimu kyetengeredde. Yes. Katonda yatuyamba nti abantu baali bakkirizibwa okwogera kye bayina okwogera nga n'ebitongole byetengeredde.
ng'owa poliisi akola omulimo gwe ng'owa poliisi, ng'owa traffic akola omulimo gwe ng'owa traffic, ne kooti nno bwetyo munnange ng'ekola emirimu gyayo. Buli kitongole nga kyetengeredde. Naye twagenda ne tutuuka ekiseera nga omulamuzi okusala omusango ayina sooka kuba masimu. Teguno omusango tugusale tutya, mugwagala mutya. Ne mujjamu ne bino ebintu nti katulinde omuwolereza wa gavumenti. Era nga beekubirako n'amasimu kati gavumenti wano omusango we gugenda egwagalawa. Tusooke tulindeko gusala. Twatuuka ne ku ssango kuwa beyiro kye bagamba nti kiri mu mateeka. Oyina kusooka kubuuzaako waggulu oba tumuwe beyiro oba tetumuwa. Kati ebintu bizze bidobonkana weebityo. Nga tusigaza munnange ebitongole bibiri. Amawulire n'obuyimbi. Art industry. Kati Katonda najja n'ava mu mawulire. Naffe ne tubeera compromised. Omuntu ayimirira ku mpewo from nowhere now one omukulembeze nga agamba. N'akugamba nti nze bannaayo oyo oba mwagala. Gwe mpagira. Oh my God. Ku mpewo. Omuntu n'obeera ku mpewo n'oyogera. Essimu ne lijja ne bagamba oyo tadda ku mpewo. Era n'ovaako. Yes. Nti n'otuuka ekiseera n'okwata eggulire. Muntu n'akugamba mpa kamera gy'oyina. Ogimumma n'agikuba. Tulabyeko bannamawulire nga babakuba. Ne bamenya n'emigongo. So, tutuuse ekiseera ng'ate n'amawulire galaga bantu bano abatuyina abanyigiriza bye baagala galabe. Ne tugamba essuubirize mu music. Nga tusuubira nti omunnamizannyo omuyimbi ogenda kozi nga bwe nkugambye nga ntandika nti bandibadde mirror of the industry of the society. Nti kyolaba kyoba oyogera ate ne batutaasaako nti music waabwe ye awulirizibwa abantu bangi okusinga naffe eno nga tusigazza ekintu kimu art. Twagenda olaba batandika mpolampola oluvannyuma lw'okujja kwa Bobi Wine. Ne batandika okuteekawo obuntuntu. Era ojjukira waliwo omwaka ogwajja nga bagamba nti omuyimbi munnamizannyo munnakatemba oba oyina ekintu ky'oyagala ndikwagala kuyimbayo oluyimba sooka olutwalire minisita alulabe mwaga waliwo akakiiko akali kana akalayini kajjeemu kayinza onnyiiza abantu kalayini kana akagamba enguudo mbi kajjeemu lwaki toteekawo nti enguudo nnungi naye ezimu nga bye baagala okuleeta. Abayimbi ne beetegeerera. Omanyi abayimbi tebeetegeerera. Abayimbi babategeerera ennaku zino. Omuyimbi ne yeetegeerera ne bagamba omuntu atasomanga wadde ku music, dance and drama. Omuntu gw'onagamba nti eno kodi kijja enkubye nga tagimanyi. Lwaki antegeerera eby'okuyimba? Era baawakana nnyo. Ne babiwakanya. Ne winning at a small extent. Naye obwavu bw'abayimbi buzze ate nakyo ekitongole ne bakiwamba. Baasookanga kugenda kusabiriza ssente kugira bwe bati. Kati buli we baasabiriza ssente omanyi bano abayimbi waliwo we tubeereyo ne tubatunuulira. Cause ogenze ow'omuntu gw'omanyi nti be bamu ku bategeerera eggwanga. N'obagamba ffe tubadde mu lockdown nga nzo wiiki nfuna obukadde 5. Naye kati mbadde mu lockdown mumpe 5. Omuntu n'aga kitegeeza industry eno omuntu waakola okuva ku Monday paka ku Saturday asobola okuyingiza obukadde 5. Neefuuka bakiyita batyo okujaagala nga balaba waliwo interest yaabwe. Ne batuuka nga balaba basobola okwagala ekintu ekyo. Ne bakiyingira mu kati gavumenti successfully ekikoze. Nti y'ensonga gy'olaba nti saawa zino okugamba nti ono omuyimbi ayogera ebiri. By the way, ennaku zino omuyimbi yandibadde kankubuuzeeyoko. Tubadde mu exhibition ez'enguudo. Ez'ebyobulamu. Tuli ku security. Mbuliraayoko
mu myaka egyo kale mu myezi egyo gye tubyogereddeko omuntu waviiriddeyo n'agamba kanyimbe ku nguudo embi eziri mu Uganda mpaayo omuyimbi omu. Simulaba. Kankubuuzeeyo ekibuuzo ekirala. Okuleka ndowooza abadde gundi era abadde Kyagula adde Bobi Wine ndowooza. Oyo muleke oyo twatuuka ekiseera nga byayina okukola. Mbuuzaayo ng'alumiriziddwa abantu. Saawa zino omuntu asobola okukkiriza ne muyimba okwepiica jangu tugende mu kwepiica. Gavumenti n'egamba oyo mumuleeta ayimbeko ne ku mikolo egigenda okuba ekkololo tuyimbye kwepiica. Era naye n'omubuuza omwana ayimbye okwepiica. Ne bamuwa ebbaasa olw'okwepiica. Naye kati nga gw'oyagala olaba nti okwepiica gavumenti ekyagala nnyo yimba ku madwaliro agataliimu ddagala. Oluyimba teruweebwa airplay, oluyimba balugambirawo n'amasimu ebyo by'oyimbye nga tetubitegeera bulungi. Kiki? Abatandika okutiisa. Naye bino ebyokwepiica byo babitegeera bulungi. Ine promotion babawa. Kangendeke wa Mutebi. Introduction eno Isaac gyakoza ennyambye bulungi. Era nawe wagikola mu episode eri yasooka kati gwe kankweterewo ndoza direct tudde ku ky'omukulu Mayinja n'abalala. To what extent has the national resistance movement contributed to the massacre, to the murdering of the art industry mu ggwanga Uganda? To what extent? Ojja kankwati. Because nja kuddayo emabega katono nga sinnatuuka ku mulamwa gwennyini. Nti ekintu kino byonna biva ku system eno egwa. Aleese failed state nti bw'otunula mu system buli lwebanga efuusa ni popular nga tekyali y'amaanyi mu bantu. Tennyikira mu mitima gy'abantu. Ebeera yeetaaga abantu abo basobola okuzza omudigido ogwo. Era baali badde bayimbi kubanga industry eno yatuuka nettibwa nti teriiko kuteekateeka. Teriiko committees z'ogiya abayimbi abo n'omubuulira kino oba kiri ate system kati industry oyingira nga tosomeseddwa tewaliwo bulungi bukiiko obwo. Kati omuntu n'aba nga okuwuggulwa kyangu tamanyi maanyi ga ddoboozi lye tamanyi na effect eyinza kuvaamu nga ayingiridde kyatalina kuyingirira. Byaviira ddala eri mabega kuba bw'otunula basenkubuge siasa we bajjira kuba pulezidenti. Okwesimbawo kuba pulezidenti. Bintu ebyo layini eyo gye baalaga tebajja lwa mitima gyabwe nti kuba ayagadde. Era n'abaako ne stoppage gye bamussaako olw'okwefunira byaba yeefunidde ye ng'omuntu. Kati bwe kiseera kyatuuka 2016 Judith Babirye ne Katolu Bwama nabo ne bayingira nitubalaba side gye baali tulabayo bulungi. Kati bano Kyagulanyi n'akizuukusa nnyo 2017 okuyingira Kyaddondo East nga ajja okusikira Apollo Kantinti. Awo ensi yonna n'ezuukuka n'eryoka emanya naye nga byava mabega. Kati bw'otuuka ku kya Ronald Mayinja ky'oŋŋambye kuba mujjukira bulungi ne ku kooti. Ndoza tutandikire bwe batandikira Ronald Mayinja banene tutunza tujje ku okweyerula abatubonga nawe oba abayimbi batandika ddi okwataganya eddaane gavumenti kyere abanyigiriza abantu betwandisuubidde nti balina abayimbi balina beera ku sayidi y'abantu kuba be bafaani be bakolektinga mu ssente bwe baba n'abanyigiriza ennyo nawe nti neweegatta kwanyigiriza gwate gw'ofiirwa nnyo. Ekibwoba ojjukira emabega bano ba Ronald Mayinja baani is it before tubonga naawe oba? Ba Ronald Mayinja baali after tubonga naawe. Okay, ne bali ba Bebe Cool, Juliana Kanyomozi. Kubanga tubonga naawe campaign ya 2016. Ronald Mayinja okuvaayo n'ajjango owa People Power oba wa Robert Kyagulanyi Center 2017 namulaba ku kooti awo nga bali musango gwa Kantinti. Nga olugambo lutandise okuyitamu nti ajja eGomba. Gomba, yes. Kati kiseera bwe kitambula amawulire ne gaba nga bagakyanze awo ne tulaba nga asaze eddiiro. N'atandika okuba nga aweereza NRM. Obadde ogamba wennyini. Yes. Okay, naye nga wali eri bali project ya tubonga naawe.
abamu batugamba bali bagenze kukola nsimbi not working for the ekikwabo bagamba they defend it nti bo bakozi ba nsimbi ziri abo kufuna sente ekyo nti ekyo kali kabonera kalaga nti industry bagitutte kubanga jjukira oluyimba olwo lwakulemberwamu Moses Sekibogo kati omugenzi yes yali omuwandiisi waalwo omukulu nga bawaddeyo Balaam Balugalo okubanga yakwanaganya ye coordinator abayimbi abasinga obungi bonna we bagendera ku State House n'abaali batatuukangayo olwo ekigenge we kyatandikira awo era bangi tulaba nga batandika boycottinga shows zaabwe kyoyogerako nti omuntu bw'ayingira mu State House ebizibu bye we bitandikira batandika boycottinga shows zaabwe batandika ofuna obubaka abaali bapanikinze okuddayo mu bantu ate ne babaako ababakanga nti bwoddayo ogenda kufuna kino na kino baba bakutadde mu kye tuyita okulabisa kati awo ebyagootaanira ne bagenda ne batwala ba promoters promota nga avunaanyizibwa kugula omuyimbi n'omuwendo gw'alina omuwa nga guva waggulu ne bw'oyimba obulungi nga state tekwagala promota oyo asobola okutegeka n'atafuna kubanga emisolo giba giri waggulu batandika nasooka ne bakwata bano abayiiya then ne bakima ne bano ababategeka okuveera ddala ku bagimusa Kavuma Keti Babalamu olwedde bo baaliyo ng'obalaba eno munda ne bayita babbitekisi babbajjo kubanjukira babbitekisi oyo yategekanga ekyepukulu ekyabeerangamu President Museveni enamboole lwakuba twerabira oluusi mangu by the way oli mutuufu kati sisitimu eyo Genosale ye yasinga kuba ye abadde muntu wa art yajjira mu kifaananyi ekyokwagala ennyo art nenga muntu wa art in quotes is he a man of art oba destroy of art ati engeri gyatasosola tujja kugamba nti yali wa art naye ne bafunirawo omukisa okuba nti gwe bakozesezza okumumenya bw'ogenda mu gurupu eyo erimu Baalima Namakula abayimbi abo abakulu abaaliwo ebiseera ebyo ne baba nga bebakozesezza okuziŋŋamya ne bano abavubuka abazze n'abanga Gov'T okuzimba enju ate alina okugendako eggulu ebyomunda bingi bya munda nnyo n'abanga n'omuntu eyeegomba ng'alaba akoze nnyo ate ye tafuna alina okusikirizibwa bano abayimbi abasobodde okugenda mu okutuukako ku kkula ery'enjawulo nti ozimbye ennyumba mansion eri awo y'amaanyi olina investments kaakati olina okubaako weweekutte olina okubeera ng'olina oppressor olina okubeera wansi w'emu ku mpagi ezo kati okuyimba obuyimbi tekumala kubanga basobola n'okukuziira aba promoters nga tebakutegeka n'oba n'ennyimba nga tebakutegeka kati ekyamayinja kyo yali musajja ali impactful nga ayimba ku mbeera zisitula mbeera z'abantu ba wansi obulamu bwe bwonna bw'atayimbanga mukwano ng'agenda kusitula mbeera z'abantu ekyo kintu kibi nnyo eri gavumenti ey'obwannakyemalira kubanga akuleetera okwekkiririzaamu omukwano guyimbeko tetukulinaako buzibu naye okuyimba ku mbeera z'abantu n'okubabuusa okubalabula ekyo si kirungi eri politician yajja okwewaŋŋamya okuba nti akyaliwo ekiseera kale bwe bagenda batandika bakoonamu abo ne baba nga bakulemesezza destiny eyo ey'okgenda okiikirira abantu babeggomba n'oba ng'oli mu bbanga ng'olina kuba ng'olaajanira bo embeera yonna shows baziboyikootinze bw'aba akuwaddeyo emmotoka kitokkirizibwa gitunda erina kubeera nga otambulira ku kaadi eri oli gy'alina mu ngalo kasule lumumba ate n'amafuta n'akuteerawo ng'olina gy'oganya naye ng'akutaddewo kubeera nga osinza gavumenti so nga ati oyimba kiri ku mwoyo gwo n'ennambika y'ensi gy'ogiraba trend gy'oyagala ensi ekwate yobola abayimbi abaasooka baali ba mugaso nnyo eri ensi nti beewala ebyobufuzi ebyo era tolina bw'obakompeyalingako tolina bw'oyinza kuba kompeyalingako kuba kati ndaba n'ennyimba zaabwe ze bagenda baddamu ng'ate badibagandibage nalaba omukulu Misach Semakula ng'ali ku show ye Misach at 46 n'agamba ye kye kyamwewalisa ebyobufuzi Muzeeyi Moses Matovu ye yamugamba ebyobufuzi bino byewala era n'amwebaza kirungi nti tali direct kubanga bangi mwebali nga sigamba nti tali mu byabufuzi naye nga tayagadde
kwejjayo nnyo olw'abantu bano abamuyambyeko, abantu abamuwagidde kuba biri partisan byawulayawula. Abamu sikkiriza nti baabyewala naye at least bo beekweka. Eri abeekwese nga bamunda nnyo naye nga bakoledde. Nga ne ssente bagifuna ey'omuwi w'omusolo bagibawa. Naye nga yeekwese yedistancinga bw'ati. Neebaayo oli eyaggwa ensonyi n'ajja butereevu. Kati gavumenti kyekoze abayimbi abawerako naddala ensi etunulidde nnyo Mayinja ne kusaasira. Yes. Abo beebalabisizza kuba etuuse neeba nga ne byabasuubiza yabibalimba. Essaawa zino otandise oyanjudde nti Mayinja yafulumye. Ye kyatugamba nti yagenze kulaba famire ye naye nga nange nzikiriza nti wano abadde takyalina kyakolawo. Sokopozinge ogenda kujja ne Bwiino wa gundi wa Ronald Mayinja Isaac one case. Njagala ompe to what extent naawe olabya ddala nga ddala kituufu the oppressor kuba tukikirize toyina kukikubeera ng'okimenyamu oba okirumamu. Abantu baneeno ffenna tunyigirizibwa, that's the fact, tuyinza kirumamu naye art industry kubadde naawe mu art njogera n'abantu abadde mu art for a long period of time. Yes. Ebyofuzi byonoonye bitya industry eyo era nga bwe tutandika n'okuleetamu ebyokulabirako eby'abantu ab'enjawulo abazze bajoyininga omuntu anyigiriza bannansi. Kati omanye edda twayogeranga mbu at a great extent, at a large extent, at a small extent, naye wano tewakyali extent ya nkiyite tewakyali extent ya egisse. Kati tewakyali extent kuziika kwe kusigadde. Cause ekintu ekyembadde nkugamba nti ekyokwetegerera abayimbi omanyi buli wewetegerera, buli weweesalirawo, buli wogamba ngenda kukola kino kitegeeza nti okyayina ensa, okyayina wetuba mu maka tugamba akyali oyo musajja ekimala. Yes. Naye wamala buli woovaako ekintu kye bayita okwetegerera. Tegeera nti byonna bigenze. Right now teri muyimbi eyetegerera we babaayo bali nga 10 ate nga naabe 10 nabo bakyali awo. Bw'obeera ng'oli investigative. Bakyali nga 10 ate naabe 10 nabo bali awo baga naye tugende oba tusigale ate tebakulimba nti waliyo omuyimbi akugamba nze siri munnabyabufuzi. Koze okubeera mu Uganda we bakuzaala bwe bati obeera ofuuse munnabyabufuzi wekiri. Koze buli kimu kye tutambuliramu kiyina okubeerako politics ng'akitambulirako. N'abo abagamba nze manyi abayimbi bangi oyogedde ku Miisa Kisemakula. Naye eyo side yono eyo nange kati anti nina kye mmanyi ko recently ebyobufuzi kwekwesi tukubyogerako recently n'ekibiina kino ekya federation. Yes. Ekyo Miisa Kisemakula is part and parcel of it. Okay. Okitegeera ate nga tukimanyi gundi reception bya bufuzi. So wenkugamba bwe ntyo nti extravaganze nti abantu bano babaziise era music industry tekyali mu nsa. Music industry efuuse nti waliwo abo abayimbi bavudde ne mu bantu ababawanga ssente kati bayina kapooti kaabwe we bamanyi we bayina okujja ssente. Omuyimbi kati abayimbi tebakyali kukola bivulu. Ategeka n'asooka n'agenda owa mu gavumenti owasale musale gwayagala yenna abeerawo n'amugamba ati kati n'ebivulu just babeera nga abongerezaako tegekayo kakavulu era n'ebivulu we babiteeka olabawo n'ababiyingira obalaba. Tugenda kololo era n'emmeeza batandika ozigula nga talina na luyimba kwepiica. Kati kankubuulire Catherine Kusaasira oba Ronald Mayinja. Yes.
Catherine Kusaasira nti ekizibu ky'abano abakulembeze abo abajja oba gavumenti yaffe ekutta nettira n'emirandira gyo ne generation ezijja ezandiise mu kankubuulire n'abaana ba Catherine Kusaasira n'aba Ronald Mayinja baabata nti tubadde tutandika ne tugamba gavumenti eno ku music industry kankitaminge bweti gavumenti eno ku music industry yajja okutta okubba n'okuzikiriza era okutta yakumala okubba nekumala okuzikiriza kwe tubaddeko kati kweriko katulinze kuziika nti tutuuse ekiseera okuziika twamaze kati tuli mu kwabya twabya lumbe lw'abaafa lw'abagenzi nti right now Ronald Mayinja takyayina wasobola na kugenda cause Ronald Mayinja ne waba ayogera ekintu eky'amagezi era ne tubeera wano nga tuliwo abantu 10 nga waliwo n'omulalu nga waliwo abatugamba twogereko gye tuli ne bagamba kati mwe mwogera fenna ne tuwanika emikono ne Ronald Mayinja n'awanika ne wagumuteeka mu maaso tebamulonda ate simuwaamu omulalu n'ayogera n'ababuulira embeera ya kasasiro omanyi nga ssaawa zino omulalu asinga Ronald Mayinja entegeera kyokka nga in actual sense Ronald Mayinja ategeera nnyo n'okusinga abantu bonna nti we tuba tuli ku gathering omulalu aweebwa n'olukiiko lw'ekika ne we babeera batuddeawo nga abalalu 3 manya abalalu 2 Ronald Mayinja omu abatuddemu bonna ne bawanika omukono bawa abalalu bali katusooke oli omulalu tulabe kyatugamba kati ate gwaddako Ronald Mayinja ndowooza bali bakwogeredde tugende n'ebyo yeeyo Ronald Mayinja level gyalimu ti Ronald Mayinja atuuse n'okuwaŋŋanguka nga tebamunoonya lwa byabufuzi tayina gwe yatta naye n'awaŋŋanguka olw'obusungu bw'abantu n'okulimbalimba n'obutabeera ku nsonga nti tulabye abantu n'akuwa emmotoka n'akugamba nkuwadde Range Rover yange eyo naye nenkulaba ng'oyogera simanyi Bobi Wine nja kujja nkutomere asobola n'okuba ne beeyatta kubanga buli lw'otunda abantu abo abangi b'otunze kwe kwasinziirako abantu abangi abafiira mu kampeyini amaanyi ago gava mu maloboozi ago agaga nti state byekola byebyo kati Mayinja sijja kuwakanya nti talina kibi kye yakola abantu be baviiriddeko okufa gye bali ate kati wootunuulira Mayinja mumanyi bino ebintu we tuba tubyogerako tusooka ne tubacktracinga Mayinja yajja ng'ayimba bintu biruma bantu Africa Uganda tugitunda anyayina ensi kuba tugitunda omuntu watandika n'okusobya nerabira ne bye yayogera kozi Mayinja tutandise n'omwerabira bwasobye nnyo mwerabira ne byayimba n'ebirungi kati kankubuulire osobola okukola legacy n'okola ekibi kimu ne kitta legacy naye osobola okukola ekibi nga legacy wagikuuma dda nebiri eri byonna ebirungi kati Mayinja yali yakola legacy nga Mayinja tugamba n'agamba mu makooti teri ddagala mu malwaliro enguudo kwegamba nga Mayinja level gy'aliko Mayinja yatuuka ekiseera ng'asobola n'okwesimbawo ku bwa pulezidenti olw'ebigambo by'ayogera n'ennyimba ze yali ayimba message naye Mayinja ssaawa zino ne we buba buvayisi bwa kyalo kale bano abakuuma ekyalo babayita baani ne we buba bwa defense bwa kyalo Mayinja tomusizza nnyo osobola muwaawo obwa defense ayinza okumala nga ye defender so Catherine Kusaasira natunuulidde Kasali nga president neŋŋamba bannange abakulembeze abo batya byannabitone naye Catherine Kusaasira omuntu gwe twali tumanyi nti oyina amagezi ne bamugoba Kusaasira ne bakugoba waako kazindaalo bakukugoba ku kazindaalo n'otabaako cause buli we bampa okwogera wamala wenkuwa omulimu nojja n'oyogerera mu lujjudde lw'abantu
nti taata waŋŋamba nze presidential advisor naye wampa bitiibwa nkunoonyeze mu maaso g'abantu. Gwe twandisubidde articulating ensonga eziruma abantu enkulu president afunye audience nakugamba nti president nakuwa dakiika 3 oli mu maaso ga president n'ogamba sikyakulaba ng'ate nkulaba awo yogera ebiruma obadde olina kyogamba. Kale ku bantu nga kusaasa abantu abamu lwakuba oba tobagoberedde naye eri abantu abatali bright nti kusaasira ekyo oba tokyewuunya kuva mu ye baddanga ate bagenda ne babalonda kyeri kye nagamba nti bandi batutte nga mu UMI Uganda Management Institute ne babasomesa olina kukola bwoti leadership skills bye tukuwadde okukulembera abantu ekyo kyeyakoze kisuubirwa. Nti nze lwaki ŋŋamba bwe ntyo nti tusuubira bannabitone wamala bannabitone babeera bagezi kuba balina ati saba okutuula ku luyimba kale waliwo n'abantu abagamba nti babawandiikira mpandikire naye n'okuwandiikira n'ojjayo kye bakuwandiikidde obeera mugezi era be bamu ku bantu gwe wamala nnyinza okuwa omwezi mulamba ne nkugamba njiyizaayo kale akayimba kituufu wamala n'oŋŋamba izaako omanyi tubireke nga bikwatagana. So omuntu ng'abo tubawa nnyo ekitiibwa naye ate batuuse ne badigrading ekitiibwa kyabwe to an extent. Just imagine wamala sirika gw'oli mugagga leka abaavu boogere. Oh my God. Kyokka nga naawe okaaba ebibyo babitwala. Naye omuyaaye akulaga nti gwe toyogera waliwo abalina okwogera. Okitegeera kye nakugamba luli nti we bakugamba sisinkana president ate ebizibu byoba lwaki byeyongera oyingira state house bwoti gyogenze ebizibu bw'oba obadde na mwana mulwadde n'afa abeerawo ng'oyingidde bw'oba oyina mwana mulwadde ng'oyingidde state house ng'oyina omwana omulwadde ofunayo omulala afa kati ne biwera ebizibu ebibiri eky'omulwadde n'eyafudde yeyo state house. So nti ne Museveni mwennyini wa bizibu nti yatuuse n'okugamba gavumenti yammwe naye takyamanye nti yiye kanzije ewa Mutebi mumpeera akazina muganenge Mutebi olugendo lwa Mayinja okugwa oli Elishama Wamala Evergreen gwe yakolako interview ng'agamba yes oyo yage yayimba nganzi gwendabanga agenda okunzirira mu bigere olugendo lwe lutandikira wa tracing back emabega tujje mpola ne ba Catherine kusaasira kakati abatakyalina fact is meaning eri bantu. Olugendo lutandikira wali we bayagala okweyambisa eddoboozi lye lizikiza amaloboozi g'abantu amangi. Omuntu eyayimbanga ebintu ebikwata ku bulamu bw'abantu ba bulijjo n'atuuka nga akuutira mu kulembeze kadingidi ekitali kikyamu nti osobola okuba ne gw'owagira naye ate si kujja otegeerere bantu bali abangi abakuwagira omanya nti kati nina kkoma wano. Ekikulu abantu bangi kiba kirungi nnyo okumanya ddi oyogerera wa na kiki ky'oyogera ky'ocommunicating eri abantu. Kati obulumi bw'abantu abangi abo kwe kwava okuddirira kw'Amayinja nti nga toyinza kumutimba wantu wonna. Kitegeeza omulimu gwe gwa kuyimba guba gusaanyiziddwawo. Kati awo olugendo lwe we lwatandikira ne bajja nga bamulimba nayagala okupaapaala aveemu yatuukako n'okuddayo ku nuupu eri ku kitebe n'atuuka ng'abawagizi tebamwesiga bulungi. Awo yatugambira nti yali ayagala atuuke ddala ku mpologoma eri alabe oli kiki babuze bamuwaana yali argument ye n'amusemberera afunye akakofiira nekagaana n'okumutuuka bantu boogera bingi naye ebyo byonna time tells nti buli lwowa ekintu obudde oteekawo maaso n'olaba. Kyemayi decision zonna okusalawo kwe konna kwe yakola kati bwakulaba kubanga strugglinze mabegako nagamba nti ennyumba ye yagipangisa nga naye asulamu kino kye boogera kati nti yapangisizza kibaddewo abadde nga Mutebi
banga kimwaka kyoba kitute banga kinga enyumba eriwene yoku gaba linda wakayiza kati ninyo enyumba ey'eggalo Gaba road Buziga yes kati na nga yagipangisa naye ng'abeeramu ng'ayitamu n'ayambuka gy'asula naye ng'ebbali n'ebbali bapangisa ate n'okukola ekyo yali yagenda n'akomawo bukomi kuno omukyala ye n'aba ng'embeera temusobozesa kubeera kuno lwe twasembayo okwogera naawe nakyogerako wano kati ebyo byonna tebyali baddewo omuntu sita tutunuulidde abantu ba sita bangi Bolivar Ngoma babadde mu businga Gaboni nga busi butono naye nga teyeegomba ate genda mpangaalire Germany agendayo kusanyuka nadda yes Balake Dube babadde mu South Africa nsi zaabwe kitegeeza ekintu kyonna okgenda ku buwaŋŋanguso oba ogenda ku mawanga si kya mirembe ku muntu ali ku levo y'amayinja so Mayinja yali yagenda dda yali yagenda n'alemwa n'akomawo kuno yali yagenda mu nsi ki Mayinja yali yagenda era Bungereza awo wennyini ne wabawo pulaani ey'okumufunira Canada ndowooza n'aba nga obutuuze wasobola oba obutuulo abufunye Bungereza kati embeera bwegenze ng'etabuka omulaba alabikira mu mikolo gya kuziika ng'egyo talina waayimba Mayinja atuuse e Kampala nga talina waasobola kuyimba ge mazima nalabyeko ng'awa information nti yagenze kulaba baana yes kyambali ngenda okubuuza nti omukulu yatugambye yagenze kulaba baana be is coming back ekyo nja kukiwakanya era bw'anaaba akomyewo n'asetolinga wano nja kuba nalimba kiwakanya muwakanya nti agenze mpozi ng'agezezzaako n'alemwa nga bwe yalemwa luli kuba yagezaako dda naye ate kati embeera ebadde yonoonese nnyo bw'oba weegendereza so family eri Bungereza family yafuluma eri Bungereza mbadde manya Amerika abatugamba Amerika anti kati batambudde tulina ebizibu bibiri nange bikyandiko Bungereza America UK London tubigatta wamu nebeera nsi emu ffe Abannayuganda kale yonna gyali tutegeere nti yagenze wabweru oba UK oba London yagenze Bungereza tufu yagenze yagenze ekyo kyo takyegaana lwakuba agezaako ng'omuntu nti wano we nina okwogerera Mayinja wadde takyalina waayogerera nga takola mawulire era nga event gy'ayinza okukola nti yafunye buzibu yalwadde yafudde so nga yali musajja muyimbi mulungi nnyo era state eno mu bintu ne bweriba egenze ebintu ebibi byezzeekola ekyamayinja tujja gikiteekako nakyo ekyamayinja erina abantu ba art begenze n'abagagga abantu abadde bakola obusobozi bwabwe nga basembuule bafa nga banaku be bamayinja be basebatta muzeeyi sebatta bw'oba omwegendereza teyayavuwala nti kuba yalya ssente mbeera ezo gwe tumanyi nti sirina ssuubi nti anaddamu okuloka paka kufa ekyaliyo omukisa kuba omuntu agwa n'ayimuka mu Mayinja akyalinayo omukisa mukisa gwa Mayinja sigulaba kubanga Mayinja lyandibadde eddoboozi kusitula ddoboozi ly'abantu ate kati ye agenda n'alowooza nti alumya abantu bano abaali bamuwagira ne bamukyawa so nga tosobola kuvuganya bawagizi bo kizibu so singa yali agenze mu rehabilitation n'atandika okudda ng'abannyonnyola kuba yakigezaako n'akibala bubi ne kigaana Mayinja buli ddiiru gye baamuwa ebisinga baamulimba kubanga ekyokuba nti yagenda mu gavumenti ate tekyandimusaanyizzaawo nga bw'ali agenza okufuluma kuno nga ne ssente zaamukeewa Joseph Mayanja lwaki akyasurvivinze ekintu sijja kulimba Moses Sali music talina Mayanja ekyo abantu bano kamba kubalire Moses Mayanja Moses Mayanja soko ulire Joseph Mayanja sorry then gundi ono Moses Sali kati kankubulire Moses Sali asobola okwebbulula nadda ku side y'abantu soko linda kaiza kagenda kujjeewe ekizo nyakyeta wonna amazima argument yange eri nti 2020 okay no 2021 2022 ne 2023 sinafuna luyimba la Bebe Cool lulimu nsa lulimu magezi lwoyinza kugamba nti that is a song omuntu lwagenda okuba nti lutuleete
myaka egyo lutuleete ekkololo ayagala nakukola remix yakwepica ne Gravity. omusajja Joseph Mayanja akyatrayinzeko okay alwanye nakyo naye I don't know why bannayuganda be batamukyawa kiki why as he branded wakyakyasobola okubeera nga apambana. Joseph Mayanja ng'omuntu Chameleone musajja muyimbi mulungi. Yes. Eri omuntu naturally nga alina talent eri exceptional. Naye sijja kukkiriziganya na kikyo ky'ogambye kuba ndaba nga bino eby'ebivvulu bino science ali emabega waabyo mungi. Okujjuza ekivvulu ng'ekyo. Nalaba omukazi oyo Biggie nga nnyonnyola ntaddemu obukadde 5 nga mpulira n'enseko kubanga ekivvulu ky'otunuulira eky'obukadde 5 ogenda kubujjawa nga tumanyi bulungi omutegesi wa show ayagala maiden show eyo gy'otegese erugogo biri eby'ebbali ne mweyiiya mmwe kati psychological oba mathematically 5 bivaawa ekitegeeza nti ne bino Chameleone baliko balina bye batulimba. Nze nanditunuulidde nnyo kati si batunuulira lwa music wabula statement ze bakoze nti balinga abalwanyisa ate abawagizi baabwe. Omuntu weero performinga bulungi nti okoze muyimbi mulungi nnyo era ekyo nga nkuje ku kyebivvulu okay naye ne bw'otunuulira social media handles zaabwe streams over the internet bw'ogenda ku Spotify, Apple Music n'ogenda ku YouTube still Chameleone akyali far ahead. Naye siga maanyi ga Chameleone omutuufu. Chameleone yalibadde takyalina ku level ezo. Abasajja abo abasinga nnyo okuyimba. Ge mazima ne Diamond mu East Africa. Mu East Africa omusajja tewali. Diamond kiraasi nti bwe yajja yasanga Kikwete kuba ate abasajja bonna bazze ate Diamond yazze ndaba. Oli ye government asanze Kikwete Magufuli najja n'amanya nti brandi yaffe yeeno y'export enkulu. Nono kyemeza. Kati naye lwaki akyayawukanye na ani kwani nani akyayawukanye ku Catherine Kusaasira anti ogamba abo abakwataganye yes ne oppress ekyo kyembuuza yes anti kitegeeza nti yalina amaanyi mangi nnyo nti ne bwe mu breakinze asigaddemu amaanyi kyembuuza nti Chameleone ebyakalamaji bibaddewo afeesinze ebintu bingi naye Mayinja kibadde ekintu ekyamaanyi ekimu kugenda bugenzi kuyimba muzeitu simanyi biki oyo agenze tugende ku Catherine Kusaasira abadde bwakwata omuzina ne bwe tubadde kusena nga bwenyimba bwaziyimba olaba gyali kitune bayimbi kyabala olaba nga buli eyayimba mutubonga naawe era olaba nga they backslided okitegeera anti kati onyonyola abantu abatafaanagana Chameleone from day one amanyiddwa muyimbi mulungi naye nga muyaaye bakifeesi Matone Magulu kitegeeza abantu omuntu abadde omubbi bwe bamusanga nga bamwokyeza omuntu alina enkovu omusanga n'akubba essimu teweewuunya so omuntu owa kyaki yali ambo bulungi bwakunyakulako essimu weewuunya nnyo nnyo kati ebyo Chameleone teri abimwewuunyisa teri amanyi Chameleone wa dancers nga wa Mishauri wali emaganjo nga yeewuunya nti Chameleone akoze kino kyekyo ekimuyambye nti tumumanyi waffe muyaaye yali so talented naye yoyo talitereera kati Kusaasira bayimbi bakyaki bamayinja musajja wa Kabaka kyennyamiza na kivve ekyekyoka ekibaawula nti Chameleone muntu akumanyi nti mubbi mu 96 abeera na convoy bayaaye kati bwakola ebyo by'okugamba kalamaji basse kalamaji biki tebyewuunyisa kati genda Silver Kyagulanyi ne bw'anaakuba bukubi mukazi we kijja kuzitowosinga Chameleone okutta omuntu kati kyekyo yo factor eyo yokka yangambako nti ye Chameleone ajja n'atukuba olibaga sajja akuba oyo musajja abakula oluyi they glorify ebibibi bane yakubye wa boda baboda namma mwese era bw'omusanga n'atakuwemula nga weewuunya nti ye musajja no meya yalongo tasobola kulongo mpera Isaac akazindaalo Isaac wanukeize ekintu kino kyadde kikwoki bw'oba nze nganze kuba buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu bye bukyanga abantu bano bagenda mutubonga naawe bukyanga beewaayo babo bagenze eggulu bagenze wa abasinga ne bavaayo bo ne batandika n'okugenda nti Mozi project nabiki olaba nga Mayinja musajja wattu
agendedde muddala mu kintu Catherine kusaasira bangi nnyo bafulu figa baani onansonyi oteeka erinnya eryo mu sentence Bebe Cool like Moses Sali okutuuka ku standard ye ng'awulira byafulumya n'afulumya zina noga ne Joseph Mayanja why do you think akyalwanyeeko kati mbadde nkyakugamba kino ekintu nga sinabatuukaawo nti obadde okyankompe yali abayimbi Catherine kusaasira Ronald Mayinja Bebe Cool ne Camille omuntu atagenda kudda kamba kubalire Catherine kusaasira takyasobola kudda kutakyadda Ronald Mayinja takyasobola kudda Camille takyasobola kudda aishuwa ate Bebe Cool ye yandiddako mu bantu lwaki nti tuyina chances zetugaba ng'abantu ate kiri mu butonde okitegeera nti Bebe Cool tomuwulirangako ng'akyuse nadda ku saidi eno ye yatuuka n'okuva mu taata we n'agamba taata gwonzaala naye nze ndi wali saawa zino Bebe from day one abaddewa saawa zino Bebe Cool ne yeekyusa bwekyusa n'agamba nzize ku saidi aba agudde awulira nadda ku saidi y'abantu abantu basobola omwaniriza nnyo nga bwe bandiyaniriza Mayinja oba kusaasira ku saidi y'abantu kaakati ekituufu ky'oba oyogera abazze ku saidi ya Kyagula nti abantu bamwaniriza n'okusinga obadde ogamba kati tetulina ba myaka mingi nnyo naye nalaba ku Bebe Cool ng'avuma Museveni kitegeeza nti kyagamba bw'akyuka basobola okumwaniriza lwakuba kati ndaba nga ate be bannyikiza ennyo batandise n'omuwa talk shows ku bimeeza naye nga namulabako mu bivulu n'ennyimba ziri ku rekodi nga mulamwa gwe kuvuma Museveni anti kati wulira kati tuli kwogera mu generation etalabye nnyo nze kati nkuze ndaba Bebe Cool awagira Museveni gwe gw'omanyi kati oyo Bebe Cool gwe manyi naye ndabyeko Mayanja owa NRM nendabako Mayanja owa DP nendabako Mayanja owa NUP nendabako owa FDC nendaba Mayanja ate owa NRM kati owa Mozi project kati ate waliwo Mayanja owa MK kati Mayanja oyo wa oyo chances ze ne wakola atya n'agamba bannaye ku luno nkomyewo nokodda kuba kati ndaba abantu nga Mayinja bayayanako ne biggwa waliwo wootuuka batuuka ne bavuwalira ddala akubuulire ekintu kiri ayayana kufunamu kasente kamubeezaawo bakusaasira ne Camille mwennyini nnyini amanyi sayidi gy'alina okubeerako era mugenda olaba ebivulu bya Camille aja bannaye twatandika abawagira Bobi Wine n'owulira enduulu n'anoonya naye amanyi awo okugwa ekyokubiri tekiyeno kyagambye nti oli muyaaye anti muyaaye naye kati mu buyaaye bwe eno tebakyasobola mwesigayo n'abamuyina nabo tebakyasobola mwesiga bamuyina basobola munywererako lwa misango gye nti bamanyi nti waliwo we bamunyiga nti buli wogira bwe nti oyagala era juzi waliwo ekipapula ekyafulumye wakiwulidde nga kirabika balaba ali kwagala kuva ku mulama ne famire esituse eyagala bwenkanya kati buli we boogera ebyo bagamba tugenda yimba nze kulwange nakkiriza nti bamumala bamusinga tasobola kuvaayo kati omuntu omulala gwenyinza okugamba Catherine kusaasira tasobola yaliko ku saidi ya Bobby era ojjukira ne ku mbaga ya Catherine Bobby ye yajjanga oba omuyimbi omukulu ow'olunaku olwo ng'ate bano bakamiiri bo bagobesa era ojjukira Kamiiri mu mbaga eyo bamutunuulira nga bamuyitako nga bw'onaayitako kati yagenda okulaba tebamuma n'akwata ssente ng'alaba kali akasajja kamuliddeko n'azikanyuga mu bantu n'akyankalanya abantu we baakyankalana anti kyenkugambye nti Kamiliyoni abantu bano balina ebintu bingi Mayinja yapotoyinga ekifaananyi kye ng'omusajja Omuganda Omuganda mu nsi yonna wanjawulo si Uganda wabula mu nsi yonna kati Kamiliyoni ono aba street
abantu okumuddiramu chances ze bamuwadde chances second chances ndoze emirundi nga egiwera 10 mu bintu bingi kati kino ekyebyobufuzi kye yatwala Solite yakitwala Solite naye nga ate ndaba eyalivudde ku side y'abantu wenzikanyiza noono nti bano abayimbi batuuseeko ekiseera nga balaba basobola okweŋŋanga n'abawagizi baabwe era nga bakiraba ekintu ekyobusiru ennyo nti basobola okubiisanya nabo ne bakiwangula kyova olaba abantu bagamba Bobi Wine musinga amagezi simanyi Bobi Wine tategeera Bobi Wine twalimu ffenna nga y'omuyimbi asembayo naye Bobi Wine mubazi ate ogendereranga nnyo omuntu gw'obalira era otegeeranga nnyo weni twataaka kati omuntu abayimba tubonga naawe waliwo abantu abakoppa ku Bobi Wine nga bamutegedde for example nja kuwa Saha King Saha yayimba era bebamu ze zivase ezasinga n'okunyuma mu luyimba lwa Saha manya mu luyimba lwa tubonga naawe Saha olwamala nadde kati kankubuulire nti Fefe Busi muko wa Nubianiri ndowooza okimanya ekyo naye manyinga naye kubagenda eggulu naye yaliko abaakomawo n'akuba emboozi ye era we yagenda n'ategeera nti abantu we bategeera nti ngenze eggulu najja ne Europa mangu bayinza okiraba mu ngeri n'agamba nze kambawembo era twavaawo bannaye kaabakubye zirayini kati n'akyanguyira kati tuyina abayimbi nga basiru naye nga bo balowooza nti bagezi ate abawagizi bwe babagambako ne balaga nti basobola twalabanga n'abayimbi omuyimbi ajja ku siteegi obucupa ne butandika era twali tugenda labako omuyimbi nga naye atandika busoloza wabuzzaayo bwonkubye njaka kukuba naawe bwonkubye okitegeera so nti we mutuukira ku extent eyo wamala ng'omuyimbi olwana n'abawagizi bo obeera owemuse obeera kabusiru ng'agenze ng'osigaza kabutooletoole okitegeera so kino ekintu kye nnyinza okikugambamu wamala ebintu bibiri nti industry egenze industry wegenda ate abantu bonna ne bagenda kati abayimbi balwanyisa muyimbi beerwanyisa bo bennyini wa tokitegedde abayimbi balwanyisa muyimbi abayimbi babaleese kulwanyisa omuyimbi naye ate omuyimbi ayina mmwe ababadde babawagira buli akyawa Kamiiri addukira wa Bobi oba addukira eri abanyigirizibwa kati gwe ate gwe beolwanyisa abo ekitagenda soboka Isaac njagala tugende njagala tugende ku watu ne episode ndala mu shene eri maaso ejja kujjona kula ebyabadde emutundu mbeera actually naku twasembayo ku recording ansigala wano ne Mutebi eri bali mu kwekuba Mutebi nga kumpi eno script ali mu kujimpa kiki ekyatanula kiki ekyagenda maaso ekituufu emutundu kati federation eyali egamba ya kugatta bibiina biri ebyabayimbi ng'ate abannamawulire bo beekuba kati kankubulire ekintu kiri kiti waliwo omuntu eyagamba nti waliwo abantu nga balina fugibwa newabeerawo n'abafuzi ekintu ekyo omuntu w'oba tokitegedde oyinza okulowooza nti wamala tuyinza okubeera wano ne tugamba bannaye tulinayo obukadde 5 naye mwerondemu abakulembera naye nga gwe ne woolikola otya wamala tuyina kukulembera era we bagamba weerondemu Isaac nze nti azaakulembera ani addako owa Bwiino addeko wamala gwe katukutegeerera kati ate bano bagenda ne balonda be balina okukulembera ate nga be bafuula abakulembera ebbanga lye wamala lye walaba Shiba ng'akyali owa Jeff wamuwulirako ko ng'ayogedde okujjako ku interview ku bbanga ly'omaze olaba Kenzo
Gatugamba nti twagala kuleeta bintu byakuteeka anyway kanemere ku Shiba nti kozi Shiba ye yavaako obuzibu okitegeera okutabuka ne bannamawulire. Yes. Okay, tugende ku kinyuso obuzibu bwavaawo. Obuzibu abannamawulire batutwala for granted. Yes. And batutwala omanyi omuyimbi agenda n'akuwa emitwalo gy'etaano. N'alowooza nti kati gwakuyina mu ngalo kubanga yakuwa. Naye bo beerabira saaviisi eno etalabibwa. Okitegeera. Kati nze sikiririza nnyo kugamba nti nze ameekinze omuyimbi. Cause teri muntu osobola kumeekinga muntu. Okujjako osobola omuyambako okutuuka waali. Oba okitegeera. Tiwamala teri agenda gamba nti mu mawulire nze yameekinga Wamala. Wabula baakuyambako ne weeyongerako ekyo kye wali. Olinga oyagala okumpakanya wakanya nkuddire. Ninza okukuwakanyaamu. Amazima amatuufu ku bayimbi without the media industry. Manyiyo abayimbi bengamba nti yali media okubagira particularly. Ogambye omanyiyo ekitegeeza nti waliyo ate kankubuulire. Because the media we make or we break. Ekyo kifu. Media we just help. Kankubuuzeeyoko. Oyinayo omuyimbi gw'osobola okubreakinga saawa zino olwa media yo? Yes, of course. Ngani? Amaanyi ng'alina bw'aba era ali mu gundi enkyamu nnyo. Kanti kugamba okitegeere leero. Bwe mbeera nga nina evidence nga buli kimu nga si bujwanja sikuwaayiriza. Kati awo abeera akoze bikyamu naye ngamba omuyimbi talina kikyamu ayimba bulungi naye ne mutakanya just naawe n'ogamba ono kamukuku agenda menyeka naye nga talina kikyamu. Isaac, bwe nkwata ku story nti waliwo omuyimbi omwe yenyigidde mu ttemu. Kati anti awo abeera akoze kibi. Ekibi ekitakkirizibwa n'abantu bano aba bulijjo. Naye kyengezaako kiikino. Isaac, lindako. Kyengezaako kiikino sooka owulire. Tayenyigidde mu ttemu. Tabbye. Tavumye. Mubeera n'obutakkaanya nga mu abantu ababiri kangezeeko nti mubadde awo Wamala omuyimbi n'omuyita n'akuzalawa n'ogamba nzalaye kamulage nti nsobola omuttira mu media. Ekyo tekisoboka. Sobolera okumusabotaginga naye osobola butamutta naye era mutataaganya. Naye ate n'okugamba nti mumeekinze. Omanyi tuyina oyo omuyimbi nze amumeekinze. Sikiriza nti media ye making omuyimbi. Bintu bingi ebimaking omuyimbi. Nze ndowooza ekisooka kozi tosobola wulira Wamala. Waliwo abayimbi. Isaac, lakani ameekinze fresh kid. Ameekinze fresh kid? Yes. Media. Kiki? Ameekinze fresh kid ekisooka talent ye, ekyokubiri producer we, ekyokusatu ne Katonda n'omuwandiisi we. Waliwo abaana abayimba nga fresh kid naye nga tobamanyi. Lwaki tetubamanyi? Anti tebayina bano ababamakinga nga ne media. Omanyi nga waliwo media enyimba ze bakuleetera nga ziriko ne toyinza girulinga out naye temaking. Isaac, no. Ezanye ekitundu kyenjagala nze nalabako 2014 Vision Group yayina embiranye ne Radiant Wizo. Yes. Era nebakosa nnyo kuva 2012 paka 2017. Naye teyabatta. Kati kali kata. Era amaanyi okudda mu concert gye bayita obudde gye bakola paka ebweru ne bagenda mu BET Award. Kwali okudda naye Vision Group kati kankubuli. Vision Group yatuuka ekiseera neteeka ku bantu ab'amaanyi. Kati ng'ebakozesanga nnyo lwa miti era lw'osanga n'oluyimba ono lwe yayimba ba radio Kabushenga wankyama bakasitoma nti naye oluyimba ate lwatambula n'okusinga media bye yali ekola. Leka nkwetere ebintu bino. How the media has made some artists oba artist kali. Soko ulire. Ye sabotage gye nkugamba nti omuntu yandiyimbye music ya reaching a community. Yalina okuyimba bakasitoma Kabushenga na kukusenga. Kati kankubulira. Oba omujje ku mulamu ategeeza. Kyenkugamba kiki. Nze kyesikiririzaamu
we break and we make. No. We are part. So complete Isaac. Toyinza kungamba kati kanzibulira. Even if you have the producer, Isaac, even if you have the good producer, nebo eba nga oyina producer omulungi. Yes. Era tuna producer balinda kaizo. Wamala olinga ogamba. Wamala alinga agamba. Cause naffe bennyini what we air is their content. Okitegeera. Ekitegeeza nti obeera ng'ogamba nti nsobola okweggyako content nze nensigalawo. Yetaaga munno okusinga. Kati n'okugamba nti yetaaga munne okusinga. Ekintu kiri bwe kiti nti we don't make but we are part of the creation. Eyo debate ejja kuwamba tugende ku kyagundi. Kunze ne kale kati akambuze kunze ne producer yani asinga makinga. Nze munnamawulire ne producer. Amazima munnamawulire wa amaanyi Isaac. Munnamawulire wa amaanyi. Isaac katukubye ebiyimba ebitanyumya ku mpewe ne bitambula. Producer kwache wa music oba wa music. Isaac. Producer ataddewo ekintu. Kati gwe toyinza gamba nti gwe osanze producer kyataddewo n'ogamba nze ati Isaac etuuse ekintu ekyo ku consumer waakyo. Isaac ogera kundeeta mu debate gye saagala. Kati tusooke Gravity kambuze. Like is Gravity a good artist? Kati anti nakola kati gye saagala debate tugikomye awo. Ate olira. Naye the media tule consumer. Okitegeera. Good or bad. Timatalinga tuwe consumer. Kati Azolindako okiriza nti olumu tukaka audience o consuminga. Kituufu. Anti ulira. Ochenso kuba oli mala Gravity Monday to Monday buli sawa. We make. Omanyi ayogedde. Olumu tukaka. Naye njagala tujjewo olumu tudde mu reality. Media makes. Ennaku zino media ekikola. Edda music yayitangawo nga gwo wagoza. Kyakyukamu mirembe giri. Yes. Waliwo n'ennyimba ezirigiyitawo nga si media. Era wakiri social media mainstream. Yes, kuba yonna media, social media, that is all media. Tudde ku eyo debate nene by the way. Tujjafunayo olunaku. Tujogere yani ameke. Okay, tudde mutundu ani aleeta obuzibu. Kati aleeta obuzibu. Yakwanja ku winding up tugenda kushenda ne mutu. Kyakugambye nti aleeta obuzibu nti twatuuka ekiseera ng'abantu abayina okufugwa. Ate kati bebafuga. Nti wobanga oyina kufugwa ate n'ofuga. Otuuka ekiseera ng'okola mistake. Ekintu kyatandika nakuweerezaako ne kyeyogerako omuddo okufuuka kabaka. Kye nakugambye nti nakuweerezaako ne kiripu. Yes, bagenda zira kweziri. Kiripu ezo nze ndi mu group eyo gye baayita. Ne bagamba baatugamba bayisaawa 2. Tubeere nga tutuuse mu kifo. Bagamba meeting etandika saawa 3. Era eyayogera yali manager Beta. Martin Beta. N'atugamba nti tibannaye tukole ekizungu meeting ya 3 naye bayisaawa 2. Mubeere mu nfo. Abantu ne bagamba kale. Abamawulire zagenda okuwera saawa 2. Nga bali mu nfo nga we baatugambye nti tubeere bazungu. Meeting nebeera awo tetandika tegiraki meeting neyingira saawa 5. Nzijukizza Elisa Musoke waboogerako nti be basooka okutuuka ku mukola ate be basembayo okuvaako. So mwatuuka ku Serene nga saawa 5 nga meeting tezinnatandika. Nze nali nsindiseeyo kigatto wange koze waliwo ebintu bye saagala kwenyigiramu koze ndi media personality naye ate nina osengejja nina byensengejja ate waliwo ne political side etero olumu okunsika okitegeera kati olumu buli woobeera n'ebintu n'ogamba ono anandaba oti ono ekitege olumu wadde oli munnamawulire olumu okireka werekereza kati nenkubira omwana ne mugamba siti saawa 5 tonnaba tuweereza update wadde sitole n'agamba tetunnatandika. Amugamba okay. Kati bannamawulire batuuka okutandika. Bajja batandikira mu nnyimba za Uganda bazisobezza. Ekitiibwa kya Buganda era nalaba nga Shiba baani pano bonna abaatula mu maaso. By the way, it is a shame nga Kenzo
yakenzo to be exact yali akimanyi naye bonna bashiba baani nga they can't even articulate anything. So olumaliriza ne batandika okubuuza okwogera naye mu kwogera nga cause woyita press conference suubira ebibuuzo ebiva mu bannamawulire naye bo baayagala kugamba bannamawulire ng'ate tebaagala kuwulira bibuuzo biva mu bannamawulire. It is a press conference ne press temugiwa kadde. Yalinga omanye ekigambo ekiyitibwa press conference kitegeeza nti bannamawulire be bayina otwala omukolo naye bo baatuuka ng'ate be bayina otwala batuuka ekiseera bamaliriza okwogera babuuza bannaye tumaze naye tuligenda waliwo meeting yetu tuyina endala gye tuyina otuulamu ya saawa ng'emu tulyoke tukomewo nga bannamawulire batuddeawo gamba mwatutuuzizza kuva saawa 2 kyokka n'otuuka n'ekiseera abaagala musobola osigalawo musobola ogenda ne mulyako wali akamere azifu twaze kulya mmere naye musobola okubeerawoko ne mugira ne tukomawo ne tubawa bye tunaaba naye walonze olunaku n'ogamba lwa press conference olunaku n'oluteekako engagement segamba nti lwonakola press conference toteekako engagement endala ne mu kaseerako mu time kaseerako kitegeeza nti abannamawulire bawe priority cause byokola byoyagala basaasaanye okitegeera obeetaaga naye olwamala temubuuza be tugenda kujja abantu ne bababuuza bannaye twagala nedda tubawa ssente zaffe kati ate ne batandika n'okulangira bannamawulire walaba nga Ibrahim Mukasa avaako ng'ayagala kukuba shiba so nti baatuuka ekiseera nga bannamawulire batufudde nga nkiyite ntya cause waliwo we badegrading omunnamawulire n'olaba nga kankozesa ekigambo kino sisuubira nti kinaaba kirungi naye kankikozesa omanye akapiira nti okagula okeetaaga n'okasumulula biki olumala okukakozesa n'okatunulako obeera toyagala kitokolerako nteekako sayini abantu bwe ŋŋamba kapiira bajja lowooza nti tuli nambooli ekisajja kino ekisaako kikola twakategedde kale wemuba mwakategedde kanjogere so batukozesanga kapiira nti babayitaawo ne babayita ne bagamba musayini ng'amanya n'olowooza ssente mmeka ne ze babawa 5,000 gwe bawadde nnyingi ennyo abamu 3 oli wa rediyo muwe 2 kwegamba lyerye era nze kyova nagamba nti saagala kusaba muyimbi ssente era toyagala byeteekamu era kasita oyogera mbu simanyi musayini nze mpa amawulire kozi genziza okukima ova kyekyantamya press conference kanzije wa Mutebi ebintu bino Isaac atumaliriza show agenda naye wampa script nga bwe bigenda okubeera mu future nti wakiwa emyezi 3 twali tetunnakimalayo ngeri abakulu bali mukola ki mukulaga okwolesa byonnyini byoli mu kwogerako nga tumaliza kwanja tuwinding up ntera okulembeza oluusi ebintu ng'okgenda ne bakoogiya njogera nnyo ku UMI eyo nti abawala abantu bano kati yogedde nga ku shiba background yaabwe baba baavaawa kyosooka ne weebuuza nti communication yo gyagenda okukola erivaayo ebbongo gyeko okubeera nti muntu muyimbi kuba eriyo okuyimba singing ng'omuntu amanyi kuyimba kwe naye nga talina skills ezo za management gy'omuwadde kubanga weebuuze lwaki oba ovaako amangu bwotyo owa media omwetaaga ayiseewo ekyo kyozza okwogera essaawa eyo kyekiri kyensoose nakyo nti media eno kyeŋŋambye nti Kintu Musoke kyeyagamba Kintu Musoke yali pulezidenti wa Ujje eyasooka ye annyonnyola ku bannamawulire kuba yali Ghana eyo nga annyonnyola ku bannamawulire nti munnamawulire anyomebwa nnyo kubanga bamwogerako ng'omuntu asooka ku mukolo nga tebannajja ate ne bagenda era ne bamulekawo kitegeeza ye ayisibwamu amaaso kati kyekyo kye baaliko nti bw'aba yakuwaayo ku kasente ke abeera kiba kyangu okuvaako akukozesa kyayagala ate n'enkyakubire odde kati nze bino okubikuwa nali mbisuubira
bona wali obamanyi tewali kipya kwa Gondi Federation gyoyogera agikulembera bonna bemakindi awo tupulidde nti wa president wangamba Kenzo vice noleeta Shiba ati nga tewali nnyo kipya so singa nawulirako nti eriyo ba artist teyayimba nnyo naye abadde yagenda kusoma nga bolaba Silver Kyagulanyi yagenda nasoma law yali DC kanso mulamba katiya byabala ebyo nti nkoze nti okufuna nange position abantu bano oluusi kale lwakuba gavumenti egenze n'enyigiriza nnyo abantu naye tetwali banenyezanga ku bimu nti yesaawa okuteking over bakuze bw'oba olabye Kyagulanyi emyaka ng'okyali muto naawe kati okuze ekitegeeza kati bakuze tebakyatunuulira music nga kariya kuyimba wabula bagamba tugaziyiza tutya naffe ekintu kyaffe tukiggyemu ssente era kyemmanyi omuntu gw'empakanya y'oyo avaayo omuyimbi n'aga nti bino tebeegasse kulya ssente nti beegasse kuyamba muntu banoonya nabo tunnyuse tutya retirement benefits zaffe kati kyekyo nti bangu okupredikitinga si banjawulo obwongo bwabwe si bwe bw'amaanyi obuli awo nti ogenda kugamba nti gundi yakyuse gwe nalabanga mu karaoke so bino bye bakola tolabawo kipya bagoberedde nnyo mbawadde obudde nti kati n'omanya nti onazze anoonya viewership ajja kujja Mike asindike gundi byebyo script zaabwe nkadde ba Dr. Chameleone ze bazze bakola kati era kye nakugamba kyonna nali nkimanyi era mmanyi nti anko we yeeteeka awo anko bebe ali mu finance era ojja kuwulira ebinaavaayo kuba yeyeeronda tusuubireyo ebikonde biri nnyo mu baana abavubuka aba kamera naye mmanyi nti tusuubira okusatulukuka okuba nti ntalo njereere by 2026 n'okwagala okulwanagana ebikonde byeyogerako ntalo njereere kuba bo beegatta wali ssente wokka tetujja kusuka ojaga tujje n'omulamu omulala ebyobufuzi engeri gye byonoonyemu abantu abalala bantu bakyanoonya Alan Sewanyana omukulu Kagabo ennaku zino ebirimi byayogeza ebyobufuzi bittidde ddala eggwanga katujje mu programu esembe ejja kuba brief eno tujja gyongerako omukulu alina debate gy'atandise gye mayisagala nkyalina ebibuuzo yange bingi nnyo does media break or make an artist eyo naye ejja kubeera debate y'amaanyi nnyo n'ensonga endala ez'amaanyi etukyalina diguli ali eyo tukulamusaako nga diguli yo yaggwako tunakulako amaza tunakuwalira wamu naawe amaze ne bagamba nedda bayogera bikyamu diguli zikyaliwo Mbuluzungu yabadde lack of words abantu babeereyo and they lack words naye ezo kyenjagala okugamba abantu abali eyo nti bino bino bibeeranga kugezesa kigere n'akiteeka mu lizzi alabe obuwanvu bwakyo walaba nga kisobola okuguma asobola obiteekamu byombi so babadde awo ne beeyogeza nedda tetusobola biki naye kwabadde kuteeka olabe kiki ekivaayo tujja kudda omukulu yatadde omukono ku bbago ly'ebisane wiiki eno nga bingi bye tulina okwogera oba katujje ne program ena ne bingi bye tulina okwogera naye suubira ku bbago ly'ebisiyaga nti waliwo kooti egenda otuula ate kati batandise dde okukuba empapula asazaamu mabirizi ali awali mu kuteekateeka katujje ne program endala abakulu Uganda Eyenkya